Al Hidayah Ramadan series ngazi kutuusibwako. Bwofune niya okola hijja ne umula looza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 Mwali Mayambala Dr. Chikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bamwe. لك والملك بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mikwano kasola bakombatino ngumanya tulirudawa tuli Makka eyambalirwa mu nsi yonna mu kifo kimu mu nsi yonna. Kombatino nga wogiraba tolina osobola gisiŋŋaana ng'eyambalwa nekola emikolo okuleka ekifo ekiyitibwa Makka. Makka weyambalibwa era emikolo gitambula masha Allahu taala gitambulira luddawa Makka. Alhamdulillah wetyo wetubeera nga tuli ku labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika laka. Oyo yafunye omukisa n'ojjako mu kibuga Makka weesimye. Muganda agamba weesuneko kubanga tekitera kufunika. Bangi nnyo bakikaanira, bangi nnyo baagala nnyo okubanga batulako wano nigwe Allah gwe gwalonze bwe yabaleseeyo. Si lwakuba nti gw'osinga obulungi eri Allah, si lwakuba nti gw'osinga imaani oba gw'osinga sente. Nkakasa naawe okimanyi mwannyinaze muganda wange omulungi ngeri gyewazeemu n'ensimbi engeri gy'ozisonzeemu engeri gyewazeemu ogimanyi embeerayo watuuse otya wano. Ebyo nno bikulu abantu bitegeera. Watuuse ne kulasiti nga ne ssente ezibuze ni Allah n'amaana akola enteekateeka nezijja. Omanyi engeri gyewatuuse wano. Allahu akbar walillahi alhamd. Weesuneko osaanidde okuba nga omwebaza n'omusaba ekyakikuumire oleme kutuuka wona kibuga Makka, oleme kutuuka wona Kaaba ereme kuwandula wadde kugaana. Bangi beewandudde kuliko abo bebasasulira ssente oba abasasula ne bagaana ate okujja. Abo webali. Allahu akbar walillahi alhamd. Bangi abasasulira ssente ne bagaana okujja. Mukyalo omu bamusulira ssente awo nno nga zahijja n'agamba nti seeka nze ssente basooke bazimpe ziteeke mu bizinensi yange. Mbandi awo ngenda kukola n'omulala nga nti seeka bakuwadde $2,000,000 nakitegedde niiga ababiri gankolera nsobola okuteekongera bizinensi yange. Oyo naye mulala nemugaa nti ki nti abiri gankolera nze saagala bintu byagenda Makka kati yagendayo oluvannyuma. Essaawa zino wetwogerera ayagala okugenda e Makka naye Mungu yakyusa bingi. Omulala agala okugenda e Makka naye n'omwami embeera yakyukakyukamuuko. Bakyaliwo n'obulamu bukyali bulungi era bukyatambula naye ne Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo abasiza akasiiso. Emyaka gitambula ojja kusiŋŋaana ng'omuntu asobola okuva mu dduniya nga Allah ali amuwadde omukisa okutuukako e Makka n'alema okuba nga agukozesa. So eri bannange bonna basukka wano Makka essaawa zino kati mwafuuse batuuze ba Makka kubanga antum duyuufu rrahman bagenyi b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ani alina tasmiya eyo nga bagamba nti enta dayif arrahman wali mugenyi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe olabanga kyabbeeyi nnyo. Olaba abantu yarfa'uuna anfusahum beerabawo beewanika ne beeteeka mu madala aga waggulu bagala okujooga kubanga dhukira asma'ahum tegete fil baiti al-a'la nga mannya gaabwe googeddwako mu state house, googeddwako mu first family, googeddwako somewhere. Inalabanga nti nange bantegeera bamanyi naye wakaifa
oyo omugenyi wekitiibwa Allah subhanahu wataala. Toyagala kubeera ku mugenyi wa Allah, turid an takuna daifan lirrahman, oyagala next Ramadan akusiŋŋaane ng'oli wano. Do you want to end this year in style? Do you want to enter in the next year nga oli Makka oba nedda? Choose that company, Tawakkal Travels. Oweeka ensonga zojja okweterezaamu, genda tujja kuteesa bulungi mpola mpola tutambule mu mbeera kyasobola okuba nga nnungi. We shall see you in December or in Makkah anytime soon. Saba Allah akusiime era abeere nga akumalira ebyetaago byo. Jazakumullahu khairan. Oluvannyuma lw'obba wa opening remarks ezo, bana munzikirize wadhakirukum an afdal ayami, kunaku zammwe ezisinga, afdal ayamikum, naku ezisinga okubanga nungi, afdalu layali, ebiro ebisinga okubanga bya beeyi. Subhanallah, musana wa beeyi n'ekiro kya beeyi, kyokka ate ekiro gwajabagira kubanga bwe yagambira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, wacho inna anzalnahu fi laylati alqadr wama adraka ma laylatu alqadr ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام 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 هي حتى مطلع الفجر. ويو الله ويقام بنا مدة واشرو نقامات إنا أنزلناه في ليلة القدر. مزمو اجتبا الله يسا اجتبا جتبا القرآن مجرو يشاق ودا وكوغيرا مجرو يشوكوغيرا mukiro ekisukira mu buli nsonga yonna, mukiro ekikyosobola mu bw'omwana Adamu, Allah muyasiza Qur'an. Inna anzalnahu fi laylati alqadr wama adraka ma laylatu alqadr. Agala kunyumiza obulungi n'obukulu bw'ekiro ekyo bwe buluwa. Abaffe ayiya laylatun kasairi layali kifaanagana ng'ebya bulijjo, kitwebake tegedde kifaanagana ng'ebiro ebya bulijjo oba suwe kityo, kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okukiraga nti kyali kya bulijjo, kifaanagana kya bulijjo. Kana yuhyi layali, yalinga obudde obw'ekiro nga bwonna bwonna abeera nga abumalako fi dhikri waddua wassala, tegedde ng'ali mu kwenenya, asalala budde bwa kiro ng'ali mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, ali mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ali mu kuwanjaga mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kana al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallama, waakyo bwe yali nabbi w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ennaku zino bwe zaatuukanga 10 ezisembayo, tegedde nga mwanoonyeza Laylatul Qadr bwe zaatuukanga, nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga shadda mizara, asiba ekinyo n'anywera, tegedde n'atandika okuba nga amala obudde bwe obw'ekiro nga yina qaiman, ali mu kuwanika, ali mu kusoma Qur'an. Mu biro ebimu baka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama kana yukhtimu al-Qur'ana bikamili, nga Qur'an yonna agisoma n'agimalako. Olaba Abubakar yakisomanga mu nnaku 3, wa baadhi as-sahaba nga bagisoma mu kiro kimu. Alright, kati omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama wa alayhi unzila yasomanga Qur'an fi baadhi layali ng'agimalako mu kiro kimu. Alright, era mu biro ebimu ebyo yajja kana yatihi Jibril, yajjanga Jibril alayhi salatu wassalam nga azze okuwulira omuraja gwa nabbi, azze okukakasa Qur'an eri mu kifo kyennyini ekigwanidde mu nnaku zino ez'ebbeeyi ez'enkizo. Mwezi gwa Ramadani gwalinya gwa bbeeyi bwa nkizo, kyokka ate bwe kyatuukanga mu zino ennaku zino 10 ezisembayo ne wana wattu bujabagira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, obulamu bwonna bukyuka, mbeera zonna zikyuka, tegedde ensawo ze nga zikyuka. Mu zino ennaku zino 10 yali ayitirize nnyo okuba nga agaba nnyo kare mursala, ng'alinga mpewo kikunta, takkiriza sente kusigala ku akawunti, takkiriza sente kusigala mu nsawo ye. Hakadha kana al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Amma nahnu tutuuka mu zino ennaku, tegedde ne tubanga tutandika kaaba bukaabi, wa rabbuna yarana, Allah waffe ng'atulaba, n'okaaba obwavu naye nga ekituufu n'omwavu yennyini wakaaba, naye ng'ate gwe kennyini tokimanyi, toli mwavu
naye ate nga gwokaabo bwavu. Subhanallah. Tutuuse mu nnaku zino nga elkathir abantu bangi nnyo na Uganda tebannaba kubaako kye bayiga. Mujja ne mukola hijja ne mukola umura ne mutunuulira abasajja mu Ramadhaani muno. Tegedde kaifa yabukun nga banoonya kuliisa ku bantu. Maanyi ki ge bassaamu abalolako kubangwala naye ng'ayagala olyeko kintu kyo. Ekintu ki ayagala akusibulule. Tegedde ayagala akutwaleko ewuwe. Nze ndimu abo abaagaana bakyagaanye okugenda mu maka g'abawarabu abo okunsiibula kuba mbasigena saatalawiya. Naye ate ati mabegako bajja ku masjidi ez'enjawulo nga bajja n'emmere ne bagigaba. Ennaku zino tezikyaliwo naye bajjanga n'emmere yennyini food ne bagigaba. Abasajja nga buli omu yenna ebweru w'amasjidi mu lujja lw'e Madiina mwambulera z'e Madiina nga wonna wajjudde byakulya. Abantu bali mu kusiibulukuka. Zooni buli omu ng'alina zooni, buli omu ng'alinako zooni. Webityo bwe byali. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire era atuwa obulungi. Allahumma amin. Nolwekyo mbagamba mikwano gyaffe abalungi nga Allah akwadde omukisa noba ng'owangaala kutuuka ku ssaawa eno kimanye nti olina okuyitiriza bino wammanga. Ekisooka inna anzalnaahu fi lailati alqadr. Eyo Qur'an giyitirize nnyo okuba ng'ogisoma fi layali ku nnaku ne mu biro bino ebyebbeeyi eby'enkizo. Yitirize nnyo okusoma Qur'an, gisome nnyo kuba yakkira ki. Ate bisifatin khassa soma ku ssuula eyitibwa suratul qadr. Essuula eyitibwa ni suratul qadr. Nkusaba wagisomeko. Soma ku suratul qadr. Nkusaba wagisomeko. Mukwano gwange omulungi giddiŋŋane naddala ng'oyagala aqdar ebyokyuka bibeerewo n'obulamu kubanga bukyuse for the better, right? Nga bukyuka bingi ebirina okukyuka naye bikyuke nga enta taqra inna anzalnaahu fi lailati alqadr wama adraka ma lailatu alqadr lailatu alqadr khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaika والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Essula ziba tusoma nnyo mu nnaku zino oba mu kiro biro bino tuzikiriza nnyo okuba nga tugisoma olw'ensonga eyogera ku subject matter. Ensonga yennyini gyennyonnyola gyeyogerako. Saba Allah atubitegeera mu Qur'ani gye mbakubiriza okuba nga mugisoma. Mikwano gyaffe abalungi yakka mu kiro ekya Laylatul Qadr. Qur'an yakka mu kiro ekya Laylatul Qadr. Ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyerabizibwa oluvannyuma lw'okusinga omulaga nti wano yagenda okunzika sallallahu alayhi wasallama nga tekyajjukira lunaku lulimu Laylatul Qadr. Tegedde olw'ebyo byasiŋŋaana naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yakikola ayagala nga bwe twatandise n'amaanyi amangi Ramadhaani tutandika n'amaanyi mangi ayagala tumalirize Ramadhaani n'amaanyi mangi biljiddi. Twongeremu amaanyi nga tunoonya kadiri, twongeremu amaanyi nga tuwaayo, twongeremu amaanyi mu kusiibulula abantu, mu kuliisa abantu, twongeremu amaanyi mangi. Tusaanidde tugwanidde twongeremu amaanyi mikwano gyaffe abalungi. So nolwekyo abali mu nnaku zino 10 nga mukyafunye omukisa mukyali bitonde bikyassa tukiza n'ozinyooma za bbeeyi zigenda kukyuka. Your life is not going to be the same. Tebugenda kuba bulamu kyekimu. Bulamu bugenda kuba bwanjawulo, bugenda kukyukira ddala. Nolwekyo gezaako nnyo okukozesa akaseera kano. Igtanim tilka al-awqat, ebiseera bino ebyebbeeyi tubikozese. Kathiran min annas, bangi nnyo mu bantu tebeefiirayo wadde naye bayitako. Tegedde obudde bubayitako ne butambula speed nga tebafaayo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi era ffenna abeere nga atumalira. Nsaba nnyo musome Qur'an oluvannyuma musaale. Tegedde musaale both tarawiya ne tahajjud. Saala tarawiya genda mu masjid then nzukako obudde obw'ekiro, right? Genda maaso n'okusaala.
sigala ng'okyasaala tugeza n'ozannyira mu nsonga tugeza owekitiibwa Allah ateekawo enteekateeka nga tayagala ozannye bino ebiro si byakwonoona si byakuzannyiramu alright si byakuzannyiramu nsaba mukwano gwange omulungi kusaale ku ssala wanike emikono saba edduwaazo Allah agenda kuwa ajja kukyusa ajja kupulanira ajja kuwa buli kinsi kyeweetaaga saba edduwaazo saba edduwa kola istighfar weninyo olweninja tugenda kuddamu kwonoona saba Allah akuwe era kumatira n'ensonga ne byonna kusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nkusabira saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akumalira Allah musaba subhanahu wa ta'ala abeerenga akumalira kusabira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ennaku zino ziteme kubanga zikuyitako buyisi bwe ziti Mungu akuwe obeeko omulimu gw'okoleramu. Abakagga abali e Kampala n'abali mu bitundu ebyenjawulo n'abo abatalina nteekateeka yakusiibula bantu oba yakugulawo bisomera byammwe okoleko omulimu ogw'enjawulo. Gula sukaali oyi tebaliiwo, gula sukaali, ogula akawunga, gula omuceere, byetikke bitwale samwaya mugambe nti eno yabanzaani eno idiyo n'ebisigadde okwate ne mu kawaligo namwoggyemu ebinusu oba oggyemu sente z'empapula nazo zimuwa omugambe eno idiyo. Mubikole nga obudde bukyaliko obwa Ramadhan, mubikole nga mukyasobola tegedi, mubikole nga mukyalina amaanyi mangi. Otherwise tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fenna abeere nga atusobosa okukola ebyo oyi Allah yeetaaga. Jazakumullahu khaira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala alungamya eduniya era abeere nga nafenna atulungamya. Laylatul Qadr tulina okumunoonya, tulina bwembukase enjuba egwa weeti ng'otandika okunoonya Laylatul Qadr tulina kubanga tulondobamu saba tuzikwate as a whole. Alright, tusaale nga mbagambye tusosolamu nti nsala tarawuya sala tahajjud ayagala Allah subhanahu wa ta'ala obeere ng'ojja gyali bikathrati sujud warruku' mirundi wavunama emeka kukuutama wakutama emeka ekireetaaga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuoditinga kimu ku kimu, agenda kukubala n'abaffe banakubala onoosobola embeera yesaawa tulevolinge ground tongera okunywera n'okunyweza byonna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusiime ya rabbi, Allahumma amin. Mu mirimu emikulu egyakola egikolebwa mu nnaku zino ezisembayo abantu okuyitiriza ekigambo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun sami'un tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun sami'un mujibun tuhibbul afwa fa'fu anni. كفر عنا السيئات والذنوب. اللهم كفر عنا السيئات والذنوب إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. tusabye ekitiibwa Allah atusasire atusonyiwe agenda otujja mu Ramadhan eno ng'ensingo zaffe azijje muliro n'abantu baffe. Tumusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abakoze umra Allah n'agikkiriza. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo abakoze umra Allah n'agikkiriza. Tumusaba Allah ateekemu abo abakwata ne tuwaayo ate Allah n'akkiriza. Kyonna kye tuwaddeyo saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akkiriza byonna. A'izza al-islam wal-muslimin wa adhilla ash-shirka wal-kafara al-mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din innaka waliyyu dhalik wal qadiru ala dhalika. Hizo nadduwa tusome mwezi ogwa Ramadhan, tuziyitirize mwezi ogwa Ramadhan, tuwanike emikono gyaffe mwezi ogwa Ramadhan. Allah ajja kukyusa bingi era Allah ajja kwagala, Allah ajja kwagala nnyo. Olwekyo tuyitirize nnyo okulongoosa amaaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khair. Mbagaliza obuteebaka n'okukola ijtihaadi
munnaku zino era embeera yonna egwanidde kyemba musaawo. Nolwekyo oluvannyuma lw'okusoma Quran n'okusaddaaka ebyo bimu ku byogerwa ku nabbi musaddaake funye omukisa nine mugaana okukozesa. Tubeera wano ebuwarabu saawa zino abaagala osaddaaka balina ku sente ziyisiza mu awukaafu ziyite mu ministry osobola kugenda kukwata sente ziri nonzikwata omulundi gumu so Mungu bakeredde nga wemuli make this Ramadan your best Ramadan ever. Make it your best Ramadan ever. Nga oyitirizaamu nnyo emirimu egigenda ekiwanidde, oyitirizaamu nnyo mwezi gwa Ramadan okwenenya kusaba Katonda, oyitirizaamu nnyo byonna ebigwanidde okuba nga biyitirizibwa biibini jalla wala mu zino ennaku n'ebiro bino ebyebbeeyi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala, nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwe muganda wange Akram byonna byomusaba Musa byonna byoyagala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akukomyewo naffe n'atukomyewo, Allah atukomyewo era atuwa obulungi okubeera ku nnyumba ya buli kiseera nga tubeera awo. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atusiime era atuwa obulungi. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyita mu kiro kino ekyebbeeyi, kaseera kano ak'ebbeeyi, Allah atumalire, Allah atumalire, Allah ataase obwavu obunaabuzi obuze n'obugafiiri. Tusaba ekitiibwa Allah ataase, tusaba ekitiibwa Allah ataase, tusaba ekitiibwa Allah ataase, tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obulungi bwa Ramadani abeerenga atuwa. Allah tuwe obulungi bw'omwezi kuno ogwa Ramadani, tutumma bulungi bwa Ramadani, tutumma mikisa gya Ramadani. Nsaba ekitiibwa Allah akkirize ossa okusaasira n'emirembe ku Mubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.